Asiaka atulekedde ekyatuleeseewo olwaliro. Nabagambye tugenda kuba twolekera kasema tuleka kitundu kyakubiri nga bagamba Kyatya Films bakutuusyako sema gye tugenda okwekkaanya. Naye nga kirabika tebazibuka kamu nigagadde abeegasse okutuusyako eno gye twolekedde. Njagala olabe nga bagamba Summit Entertainment Lionsgate Company bakutuusyako sema gye tugenda okwekkaanya. Naye nga kirabika tebazibuka. Sebo kamu nigagadde abeegasse okutuusya nga bagamba Thunder Road nabo beegasse wamu olwaliro. Bagambye aba Thunder Road nabo beegasse wamu olwaliro. Mu kaseera kamu kutandika tuwatandikira mu maseekati g'ekiro ekibuga kyakayaka n'okamala. Wabula ng'owulira sebo zikaaba wulira eddoboozi lya Katwanga ng'ogasseeko ne bali waliwo screen. Wabula mu kaseera ke kamu waliwo emmotoka gwe yasekula yali Katwanga ng'agudde ettale naddamu n'agisitula buto Katwanga ye. Waliwo sebo amuleeterako eno embalulo n'asooka amusimbako wapa na kukimbia utarudi kabisa oshaga. Ne basooka bayiribuka ne bakkirira ne baweta eno maaso nno wali engeri ya junction rodi n'asooka asibamu n'aweta ono yagamba oshaga nebonoddawa nyina okufunza kama mbaya ni mbaya. Naye sebo n'afuna wagikuulira najja amutayize. Unagera okulaba kabaka tamuliiko namanya oba osanga amuyisseeko atawanyisa agenze. Kumbe rodi alina gy'asalinkiriza wali bamulemesiza wabaddewo engeri yakajjaamu nga tasobola kupanuwa. Kirodi kirowooza kimulese kiri Katwanga kisika olusika si lwakuno kyamwekangira mu maaso kyatuukira kuli ku ggaali. Kabaka sebo n'akwata ekkubo n'afuluma emmotoka nga kimaze osekula kuli najja asobole okwekkaanya munnange. Genda okuzza amaaso ng'ono abadde yeefudde sebo mbu ye ategeera nnyo era yakwata bukwasi mu nsawo n'abako kaamugjamu mala okkamugjamu n'ayita wadde mu ggaali. Yazaawo akajje era bw'atyo n'alyoka agisimbulirawo. Eno mu kaseera kano nga tuvuddeyo twadda pembeni waliwo akafo kaakano zino ze bayita chop shop. Wano sebo bwe batemeratemera embaati z'emmotoka. Wano sebo bwe batemeratemera embaati ate sina kimutambuliramu emaali. Bakwatiko ne bajjamu emaali ate mu kaseera ke kamu babaako endala gye bateekamu anti twala n'asika asobole okwongerayo. Katonda ayitibwa Aburahamu Tarasvo yali ku mugwabi sebo n'omuganda wa Vigo n'asooka akoleeza ogwataaba. Baana bali mu kubala ssente bali mu kupaakinga maali ne basooka beetikka emaali emu ne bagyetikka ne bagitwala. Ono yajja maze okuyingira mu yafeesi ya boosi yasooka n'azzaawo n'akajje anti emaali eweddeko neneetera. So with all due respect, are you sure this is our best option? Yamugamba okakasa eno y'option yokka gye tulina. My fucking nephew Gwe sebo omusajja killed the dog. tugambe nti omwana wa muganda wange yasse embwa. A car which currently is among our inventory. Ate ng'ovudde ne ku ekyo ne babba emmotoka. Mmotoka gye nsobola okugamba kati essaawa zino erimu bintu byaffe. For a car? Kati kyogamba nti kino kyonna kiri ku lwa mmotoka. Car. Si mmotoka. John Wick's car. Ni mmotoka sebo ya John Wick gye njogerako. Oli n'ateekawo kaadi n'asobola okwakisesinga n'ayingira. Sir, why don't we just give it back? Lwaki tetumuddiza emmotoka ye n'ekiggwa? He killed my nephew. Anti ekikwasa ennaku yasse omwana wa muganda wange yasse nephew wange. Kasi abansooka lwaki mbamuddiza emmotoka eyo? Over his car. And a puppy. Yasse sebo mwana wa muganda wange mbu emmotoka n'embwa. Will stop now. Gulowooza ajjapo wa ssaawa zino? He's one man. Jesse ali musajja omuyeka. Kati omusajja omuyeka atiisa.
otomanyi gwe boogerako John Wick. John Wick gwe njogerako And a focus. sebo musajja ali focused musajja wa tabu waliwo yatuusedde mange no mu garage The sheer fucking will. ayina obuvumu ate mumalirivu kirage kyakola bano basikanye wansi mu garage yabasika namuyisawo namutegula He once killed 3 men in a bar. golaba sebo yattako abasajja basatu mu barakono nawulira ng'akozesa penso ng'akozesa kalaamu Who the fuck can do that? teta mutuufu ani ayinza okikola okutta omuntu ng'akozesa kalaamu I can assure you naye kakasa kino that the stories you hear about this engero z'owulya ku musajja kati nga John Wick else has been watered down. ezo zolaba sebo zaafuuka kirala kabaka yuno yatuuse dda mu kigaragi zibadde zirebuse essimu nevuga waggulu wa bosi yennyini sooka okwata akafwanga da oli ayogera kiruga nga kirabika eddoboozi alimanyi maliriza okwogera essimu n'agijjako lodi sebo yatuuse dda mu bigalagi byabwe kyasinga okwetaaga ye gaali ye 1969 Ford Mustang genda okubikula wano bwati nga kirabika emmotoka baali bagiteeka wano omanyire kyasebo n'otamanyira gaali ye era bwatyo yayitawo n'ayingira munda mala okutuula obulungi munanazaawo akajje naye ng'akubye essimu n'ayogera ne boosi mwennyini yasooka n'agitunira nga bagirongoosezza namu ebifunguwo n'abirengera babadde babitadde ku akiba kujja agitandike kali abaagera ogitandika yasooka n'afunamu okweraliikirira ono abaali eno n'agiwulira ng'etandise ate kasi ayingira eggaali ye n'ategula buno n'agiyisaawo n'addamu n'akoona kuddamu n'ategula butonateera musyaga mmwe waye mufate temukiriza fuluma kuvaawo mufate temukiriza genda nabo ne basooka bakoleza ezaabwe ne bajja bamufate busebo tebamukiriza genda ono gwolaba seba akuula ekyuma akuula eggaali yayitamu paka ebweru babali bano basaba bamusimbeko wapana kukimbia sebo tarudi kabisa wapana kyakugenda genda okulengera nga maaso bamutayiza omuyayi yamusekula n'omulala n'amusekula kye bamukola basooka ne bamusekula wabula emmotoka gye basekula ng'omukkamala bamusekudde n'aluzinga ka balansi kuddamu n'agipika n'asooka asekula ow'emabega anti byakwesekula byuma kumba obulala bugusa obwakatanga waliwo obwakatwanga ne buzikoleeza nabwo sebo ne bujja bujjidde katwanga ne bakkirira baabano bayiribika ne basooka bamuleeta tegera kulaba owakatwanga amulemeddeko ni mutuufu kati gwe wakatwanga yagireeta nga bw'abaze omugwagwa sebadde nadde eri yakoona oluggi n'asibamu katini n'esooka ewooli ekigo kwembule ddamu n'agisikamu emabega lwaki mwesiba ku gaali yange kakalino yagireeta n'akomawo buto mu kigarwagi yagala sika n'abo abeefuula bakabejja baliwa sooka agiwalulira wano muganda wange tebakuwaya sekula emmotoka yali mu maaso ddamu n'agisikamuko emabega ddamu n'agireeta kasajja kayiseewo kagudde ettali bannange omusajja nga tazikiza gwe sebo teweekooya odduka teweekooya yamutegula
kumbe bano bakyajja kuliya mukona n'afubutukamu naye olawulya buli kinkalabulo kya mmotoka nvuma za mmotoka nakatwanga gyali mu yafesi gyakirikedde kakaino bwagalamu eŋŋanga ono ssebo mutemu ate musekuzo kamala temujja kundeetako njaga syagala kumanyiira itawo bafeesi n'akakutula ekifuba muyayi n'amwokya ebyuma wesebo tojja tukubanga bonna mu njoloba tereera bino byesyagala nsyekula bukadingo nga nawo nekiikamu we omutwe itawo yamusika n'amuzaawo wansi jangu gwe kasajja sebo kamulemeddeko bana akakutulirawo ensingo kali kata sebo kamusekule supakabu kalinawo ku migere yakategula buteguzi mafwene makanika we makanika sebo aze senkomago dagalasi wefudde kiki nze siri kuba makanika bamagulu n'agakutula olawulira abasajja be baŋŋaŋŋala abasajja be banyiiziira talina bwavaayo maliza omusekula amanda ono yasiriikirira alabe ki ekigenda okuddirira bintu bino si byangu lwoli yakwata ekubona wabula yamumanyi nti ono ayitibwa John Wick. John Wick sebo siwakumanya siwakusinikirako mannyo yakwata ekubona ayitawo najja erudda kujja asooka amuterekemu ebbali ak'okunywa muteekeramu bulungi nnyo era bw'atyo n'afuna akagiraasi n'akamuteeka erudda kakati gwe ssebo kindeese wano mbadde ekima emmotoka yange Mir ne basooka boogerawo ekiruga yajja batoosingemu ye tamwirako buzibu naye talaba nsonga lwaki amulemerako era bw'atyo n'awuuta maliza okuwuuta oli ssebo n'asigala nga amuwerekeja ebigambo naye ono ebigambo si kyekikulu kikulu kya byonna ekibadde kimuleese kwagala funa ntambula ye era bw'atyo n'ayitamu n'ayingira eggaali mala okuyingira n'asooka agikuba sherefu wabula yonna agitwalidde mu bibajjobajjo agitwalidde mu bibajjobajjo nga bagamba Tick Films Hong Kong Limited, Thunder Road Pictures Productions, 87 Productions begasoomo kutuusyako gye twolekedde bakayise John Wick twolekedde chapter ya 2 bakayise John Wick twolekedde chapter ya 2 kakino nga amaze okufuna entambula ye yajja agireeta mpola mpola gyasobola okugezaako okutuukira amaka gye gali gyesaamu n'agiyingiza paka munda mulugiyingiza paka munda n'amala okakasa kati kiryoke aya basi kyava akwata pembeni bw'akwata erudda mwalimu ebyalimu ekisingira ddala okubeera ekikulu mwalimu ebakasa bakasa yakwata kuba gyagiyiseemu amaaso alabe genda okulengera mwalimu ekifaananyi ky'omukyango gasyeko naye mukazi watubambye yafa era bw'amutulya bw'ati awulira n'ennaku
katonda wange biseera kati byetolodde okamala maliriza najja ebbali era bwatyo naggulawo nayingira munda yajja asimbira kawolawola beerayo ne mulo we gamba kimulo mufunira ebyokulya namuteeka erudda namusaba kakane kusya ku lutawo lwavaamu naye yasala wasooka akakanira awo nga bwalowooza antofaayo yayita mpaka erudda munda bwasi nagiyisawo nagiteeka pembeni jjukira ebiseera ebyo biseera byerena naye buli lwalowooza ku biseera byemuleetera okuyungula amaziga ku mutima bimuleetera okunyolwa okw'ekika ekyawaggulu kamala era kyeyakula kyava asooka kakkana zibadde ziri busa ne mulo yajja tayagala bamusuulire bamuleke eri abeereyo yekka naye se bwe yajja nadda ebbali ku buliri asobole okuba busingiizi eno mu kaseera kano nga tuuze ebbali enkeera waalwo motoka yajja buleke dawuni luleeriyo yaze owaayo akafo kasuufu koyina muganda wange nsonga kyendeesezza kati katonda watuki ekyatuusewo emmotoka nali manyi ogyagala okamala moto eneetera okuvaamu ino maaso nawo ononese tekuli lugye sikiwa nti oba wakiraba eno kiraba endabiramu yennyini yasesebbuse nkubulya kyendowooza nsobola ogitereeza kyo tekigaana anti webale kumuzuula waabadde we baadde bamukwekako tofaayo nakubye masimu matono kakati njagala omutereeze by Christmas nja kuba ngimaze bayise kukulu we banaakwatira kubugenda mu nnaku enkulu eza sekukulu agamba ajja kuba mumaliriza yajja ebbali n'afuna serubwatula n'akuŋŋaanya n'ebintu bimu ku ebyo byakozesa era bwatyo n'ayitawo bulambalamba kwe kujja paka enemanga yali yasalawo yeesonyiwa ensonga z'okubeera mirimu gye yali akola wabula okugjako bano abaamusirwako ne bakwata emmotoka ye bwe baaleeta tagali naye nga ye emirimu yali yagivaamu era kati buli kimu kyonna nga kiwedde amaze okufuna emmotoka ye yasalawo ensonga zino aziwunzikire ddala ebintu bino abiviireko ddala abikkakkanye biisawo n'abiteeka eyo era bw'atyo nazaawo n'enkokoto gye yali yaggyako n'atereza bulungi ne seminti n'ayiwamu n'afuna n'ekipande n'akuba asobole okuzzaako laba nagambye tukyali kwanjula kwako bakayise John Wick tuli ku chapter ya 2 yagatawo bulungi n'akakasa nti kati buli kimu kyonna kiwedde ziba teziri busa ne waba wakonkona yeebuuza ayinza kubaani muntu atatera kukyaza kyaza yajja genda okugulawo bw'ati okuzza amaaso okwekkaanya nga Santino d'Antonio yazze Santino gamba ki munywanyi yambuuza oba asobola okuyingira tewali tagali nogula basebaze mafia boss mugamba tewali tabbo osobola okuyingira era bwe yayingira nazaawo akajje aya kakati yamusaba agende wali erigenda wali kanzije twogere mala okweterezaamu amusikanya alina byakola yajja ebbali afune kakyayi I was sorry to hear about your wife, John.
amugamba bitalo nnyo okusisako ebyo bye nawulira bikwatagana ku mukazi wo John. Hey. Bello. Bitalo nnyo. And the dog. Does he have a name? Simanye ina erinnya. No. Nedda. Teina linnya Maguja. Listen, John. Wuliriza John. With all sincerity, Amazima gali nti I don't want to be here. seetaaga nange kubeera wano. Then kati tokikola. Asking you not. Ngenda kusaba tokikola kyogenda okukola. I'm sorry. Nonsonyiwamu ekyo. Tosobola kuŋŋaana butakikola. One gets out and comes back. Tewali akwata kubo n'ava mu bintu bino nadda nga tewaliwo repercussions. I did this with a heavy heart. Era ng'agamba kino kyo nkikola n'omutima omuzito John. But remember, Wabula jjukira, if not for what I did, singa syakuyamba of your impossible task, kuguli omulimu gwe baako ogwali impossible, tewandibadde wano. this Bino byonna is because of me. amaka amalungi okubanga okyali mulamu lwakubanga nze. Take it back. Bizeeyo, Take it back. bizeeyo. A marker is no small thing, John. Yamugamba maaka ssebo tebera kantu katono. Man to grant a marker to another. Omusajja ograntinga maaka eri omulala. So, to a brother. Ssebo okubeera kubayininga myoyo nga muyita musaayi mukago gwa musaayi mutta mukago Someone else. gwa musaayi. Namugamba wandibadde ofuna omuntu omulala okukolera kyoyagala. Listen to me. Wuliriza ggwe. Wajja ng'olina kyoyagala Remember? ne tuteesa ojjukira. Ojjukira akaseera ako. Think to me. I helped you. Nakuyamba. If you don't do this, Bw'otakikola you know okimanyi. consequences. Kimanyi ekinaatuukawo. Not that guy anymore. Nze sikyali oyo gayi akola mirimu egyo naawe. Ebyo nabivaamu dda. You're always that guy, John. John gw'obaddenga oyo gayi nampaka kati oli oyo gayi. I can't help you. Sisobola kuyamba mu kyeweetaaga. Era bino ebyokuwoza mbu simanyi maaka. Sooka obikwate. I'm sorry. Ononsonyiwa munnange. Ono yasooka n'asirekerera. Kakasi Yes, waliwo nga bonogamba nti omuntu yakuwola ebbanja. you can't. Kubanga alina kye yakkolera n'osigala ng'oli mu bbanja lye. Najja ali kimi. That's Kati kino bakiyita waliwo kye bayita bamaaka. Omuntu asobola okukolera kyakkoledde n'alekawo maaka. Kati bano baaleka maaka ate ono yasayininga eryoli na musaayi ono n'atereka ebbanja lye eryo. you have a beautiful home. Kati abadde aze collecting ono n'amugamba ze sikyalimu ebyo. Era sina kye ngenda kukolera. Lisi wandibadde ofuna omulala n'akikkolera. Lwoli yagenda si musanyufu n'amugamba omanyi. Olina amaka amasufu ekyo kyo sigenda gaana. Wabula kyonkoze sikisiimye. N'akwata ekkubo n'afuluma n'agenda. Kaakati Lwoli yajja. Gyasembera mpola mpola wabula naye abirowoozaamu. Musajja abadde aze kuŋŋaanya bbanja lye. Bwe yakwata ekkubo genda yajja buzi mu ggaali. N'asooka afunayo eri lumamyo. Katadaage. Naye nga amugambye waddukira gye ndi ng'olina bye weetaaga nkuyambemu. Mu mulimu ogwali omukalu bw'okkamala nakuyamba. Kati mbadde nzize osasule ebbanja. Yasekula. Lwoli aba ali wano Katonda wattu. Bamusawuka bweru. Bekizuka ekirala. Bekizuka ekyokusatu. Amaka gonna olowooza tagokyezza. Gwe ssebo tojja kunerijjirako. Maka ssebo agokyezza. N'amaana akwata ekkubo n'agenda. Maka gonna ssebo baagokya ng'ogasseko n'ebintu bya Lodi byonna. Baabyokera munda. Uli abadde azayitibwa Santino de Antonio. Naye nga ssebo mafia boss. Si wa kuzannya. Ekifo kya Lodi Socho n'abakyokya ne bakikumako ennaali. N'asigala awo ebweru ng'ogasseko ne Maguja. Kubirowoozaamu. Wulira obusungu obuteekanika.
kino nga ali wano asirikidde akyabirowooza waliwo eyajja Well, good evening, John. akawungezi akasufu munaye John gamba ki Jimmy Gas leak? kyogamba abadde gaasi yeyagize na Yeah, gas. yabadde gas leak gaasi yafulumye simanyi waddamu okukola niyambulizawo ng'alaba lwe ekitategerekeka gwe tunaddamu Jimmy ndeka nakwata ekubo n'atambula agende mugambye tunaddamu naye nsooka ndeke kubanga mbuliza ekituufu waddamu okukola loodi yakandaga bukandaze n'akwata Pawulo Mulo n'asalawo agezeko otambula beeyongereyo budde bubanga obukya bwe buti lengera loodi se bajja asembera ne Maguja bajja basembera mpola mpola yajja Continental yitibwa Continental Hotel n'ayingira mu bulambalamba n'obusungu bwe n'ekinugu kye ku mutima waliwo eyali wano n'amulengera How good to see you again, sir. kirungi okulaba nateera Mr. Wick Shall I announce you? nkulange nti oze Please, yesi bagambe stay. bekikwata gwe sigala awo tovaawo yamugamba bagambe bekikwatako nzize Maguja n'asaba esigala awo Mr. Wick is on his way to see you. Mr. Wick ajjeeyo okulaba mukama wange kuye kali Impeccable. kasufu si kabi Put these bino into circulation. njagala osooka obiteeke mu circulation yanguwa loodi yajja tukire wali Julius mune wa Winison njagala kwogera naawe Thank you, my friend. weebale munywanyi Beautiful work. mulimu gubadde musufu nsiimye ebyokoze awo si wabi tujja tandikirawo kali gwe sebaaha What are you doing, Jonathan? ddala mutuufu ki kyogenda mu maaso n'okola Jonathan Burned my house. omuyayi yayokyeza ennyumba yange It is Mark here. anti munaye yazze okubanja ebbanja lye yakuyamba You thinking giving a Mark? kiki kye wali olowooza ogenda maaso n'ogaba ebbanja bw'otyo ng'olowooza taliri banja You call this out? kati kino okiyita ki What did you think was going to happen? kiki wabadde olowooza ki ekigenda otuukawo kati omusajja nga saati nosobola ogezaako mu ebbanja n'atali collectinga gwe oli olowooza kigenda kuyita kiggweera eyo What do you want you to do? kati oyagala kolere ki I didn't ask. yabadde yeetaaga okola ekikono saamubuuziza nzinaganyi buganyi Two rules that count amateeka abiri g'otasobola kumenya mu nsonga eno on continental grounds and ekisooka tetwetaaga activities continental ground kyakubiri my oteekeddwa okuwa ekitiibwa maaka excommunicado kati essaawa zinalesinga oyagala nkomunicating nti kati gwe weefudde emugi is refused. mateeka ago gamanya bahaitebo tebaagala gajeemebwe You dishonor the mark, you die. You kill the hold of the mark, you die. okimanya ekituukawo singa odisiwanalinga maaka oba ogenda fa You agree? singa odduka oba ogenda fa kwegamba kyonna kyokola singa tokola kikyaba akusabye oba wamuwa maaka Be free. oba oteekeddwa okikola tolina kyakkola If you want to go after him, burn his house down, be my guest. But until then, bw'oba oyagala mulumba kumusekula kwokya nnyumba ye exactly. mpaka kati kono nteekeddwa goberera amateeka konera bwe kiri sasula ebbanja yagamba owaayi siina kyakkola yavaayo Do you board? simanyi mukuuma embwa I'm sorry to say so. n'onsonyi okugamba kino ssebo Does not. wano tekikkirizibwa I, however, naye ate would be willing to act. nze ku sayidi yange nga nze siina buzibu busobola ogikuumira magujjayo Appreciate that. bw'oba tokiinamu ttagali konera weebali No. Good dog. n'akwata ekubo n'atambula mugambirawo magujja terina ttagali oli amugambye nti kyolina okukola kikimu kyokka olina okuwa ekitiibwa maka bw'obanga ddala mutuufu wateesya n'abako kyakkolera ebbanja lisasule bw'oba oyagala kumutta kwokya nnyumba ye ebyo sifuddeeyo wabula musasule ebbanja lye era nga mugambye abayitebwa ekintu kye bataagalira ddala nga bw'onoogamba nti abakungu ffenna abatwala mu kibiina oba mu association kye bataagala kwe kukeera ku makya gwe n'okwegamba n'ojeema
nogoberera amateeka balina amateeka abiri agasingira ddala okubeera amakulu olina okukola maka kikyagambye oyo gwe wajjako ebbanja oba siki oba ogenda funa obuzibu ekyate beetaaga activities continental ground waliwo hotero zaabwe ez'enjawulo gye basiikana toteekeddwa sekulyayo muntu lwoba omubanja keri yajagezeko siikana akagwagwa This was my father's collection. kyolaba ekyo ssebo byali bintu bya kitange More than just paint on canvas, of course. era ng'agamba nti ebiseera ebisinga bw'atula wano n'abitunuulira sijja si kutunuulira kalangi akali ku kanvasi kyokka Please. tuula wali ebbali azaasiika ne Kasantino de Antonio kamugamba tuula ebbali I didn't want to do this, John. nze nabadde saagala kukola kintu kino John nabadde sikyetaagira ddala gwe wansindikiriza mu kyo kaakati Thinking about it, aren't you? olabika okirowoozaako Sits. Guards. olaba bagaadi Could you get to me in time? weebuuza oba osobola okuntuga mu budde How would you do it, I wonder? ngeri gy'osobola okikolamu gye neewuunya That woman's pen? onookozesa peeni ya mukyalo oli His cane? oba ogenda kozesa mugogo oli omulema Maybe his glasses? oba osanga ogenda kozesa My hand. nkozesa ngalo zange ate lwaki mba neetaaga ebyo Exciting. ate awo nga binyuma Cannot, can you? naye ng'ate bali tosobola Would you? nagambye With that guy? The way you're looking at me right now. yagamba nakutte kubo n'enzija gy'oli nga mbutuufu omusajja oli mwetaaga abeere wansi Just nga bw'ontunuulira essaawa zino bwetyo bwe nabadde nkwetaaga nga neetaaga siikana bugiman gwe mbulya kye weetaaga kye kyokka I want you to kill my sister. njagala osooka onsirire muganda wange mwannyinaze Why? lwaki There are 12 seats. waliwo siitisi 12 ku high table Camorra, Mafia, kamora mafia Chinese. ndageeta abachinese abarasya My father died. kitange bwe yafa He willed this seat to her. mwannyinaze yasiikira entebe eyo She represents Camorra now. akiikirira kamora kati Can't help but wonder ebiseera bisinga mbeerawo ne neewuunya what I might accomplish. singa nze mbadde mu ntebe yogolooza nandikoze biki Want me to kill oyagala nze Yana? nzite Gianna de Antonio mwannyoko I could never do it. nze sobola kikola definitely kubanga oli mwannyinaze bw'okiwozaamu tekyetaagisa naye She's in Rome for ali mu Roma coronation. alina ssebo mu mukolo gwe yataddeyo agenda kuba akuzibwa Doesn't matter where she is. tekiri ku nsonga wajja ali gwe ssebo va ku ebyo Ghost, no spectral John. kyekyo lwaki mbadde neetaaga ggwe Need you. gwasobola okugezaako kinkolera It's for me. Your marker is honored. bwe kasooba nga omaze okikola maaka ejja kubeera honad tewajja kubaawo bbanja ogenda okukola ebyoyagala luli yakwata ekuba n'asituka n'obusungu Never want to waste words. kirungi toyagala kwonoona bigambo kamugambye essebo kye nabadde njagala onkolere njagala ogenda otegiyana d'Antonio mwannyina waako naye ng'atula ku kiyitibwa high table kwegamba entebe y'abakabejja mu association eno kuliko siitisi 12 kali agamba nti kitaawe bwe yali afa mwannyina gwe yaleetera osikira entebe ye kali yawulira obusungu Santino de Antonio yawulira obusungu okubanga mwannyina yatudde waggulu eyo kali agamba gwe tomanyi biki bye nandikoze singa nze mbadde ntudde ku ntebe eyo kali agamba mujjeewo nze nsobole okugiddako mugambye essaawa zino wenjogere ali mu Roma ngenze kubanga ajaguza kumuyozaayoza n'ebisigadde kati nga bw'omanyi nti bw'obeera ng'oli mukulu ng'otuula ku ntebe ya high table ebiseera bisinga obeerako security kabejja kali amugambye ensonga lwaki nanoonyeza ggwe nga nkimanyi ggwe gwasobola otuuka nakyala waali yatuuka ebbali n'afuna ebikosebwa bye babimusimba bulungi nnyo genda okuzza amaaso nga buli kimu kyonna ekiri kye yeetaaga naye ng'awulira obusuku kubanga emirimu gino yali yagyesonyiwa nga yabivaamu yakwata ekubo n'avaayo aba agenda talina lulimi lwatayogera bwe kasa omubuuza aba ajja kwanukula maliriza n'akwata ekubo n'atambulira wasobole okulekera ku sayidi y'omu Roma n'agambye enjagala wekkaanye bakayisi John Wick tuli ku chapter ya 2
Vijay Productions nga bulijjo Shafik Phone Services Center temwerabira. Yatuuka ebbali n'asooka atambuza amaaso yekkaanye. Namaana alyoka ayitawo bulambalamba. Lengera Tagali. Wabula kali akakyala akabeera ku saidi ya Santino de Antonio kamutambulirako. Kakwasaganya ebyokwenda bya Santino. Benvenuto al Continentale di Roma. Bamwaniriza mu kontinento y'omu Roma. Vorrei una camera. N'asooka ajjayo ekinusu n'akiteeka pembeni. Malukisaawo no n'akisika. Kiyisaawo n'akiteeka erudda. Julius. Waliwo amuyise Jonathan. Kabaka ayitibwa Julius nga nsanyusa okulaba. I failed to recall the last time you were in Rome. Yagamba ngezizaako okwejjukanya olunaku lwabeerako lwasembayo okubeera mu Rome sikirujjukira. Biseera biwanvu lwasembayo okujja eno. Then humor me with Kakati but one question. sooka onnyambe nkubuzeeyo ekibuuzo kimu. Sei qui per il Santo Padre? Yogera Kiruga. No. Nedda yo si ensonga. All right then. Bwe kiba bw'ensonga si ensonga then kale. One of our finest rooms. Yamugamba nti emu ku ruumu zaffe ekisingira ddala okubeera egy'akabi. Grazie. Grazie. Enjoy your stay. Nyumirwa okubeerawo ko wano eno. Eyo nga maze okuvaayo n'ayitawo yajja ebbali. Wabula buli watuukira bamulengera. Era ono yamuggulira n'amusaba ajje emabega. Juya ebimu ku bikosebwa bye. Teyasobola gezaako bifuna bulungi lwa nsonga ennyumba baagyokya. Kati yatandika kugenda maaso n'okuŋŋaanya ebikosebwa ebirala. Yatuuka wano. Oyo gwolaba mutemu. I have never known him not to be. Yamugamba Somalia waali. Kono tewali lunaku lwe yali abadde nga taliiwo. Kwegamba Eva abeera president abeerangawo. Yita mpaka munda. Good afternoon, Mr. Wick. Ensiba Mr. Wick. It's been a long time. Kasi akabadde kava kulwatira kisembayo okwogerezeganya olina ku maali. Kakati soko jembeeko kyenkulaga. Yagenze eno gye batungiza engoye. Agenze eri gye batunda emmundu. Buongiorno, signor. Buongiorno, signor. John Wick. Magari ha bisogno di un abito nuovo. I know of your past fondness for Manyi, German. wayagalanga nnyo okwosa emmundu z'Abagirimaani. Wholeheartedly endorse the new breed of Naye ate se waliwo ez'Abaustralia ez'akabi. Nti wabwo n'ozikosako gy'azaagala. This is the original map of the D'Antonio estate. Kati eno gy'olaba. The ancient ruins. Wano ssebo ge matwale gaba Di Antonio. The Wick is this for Oli amulaga schematics ekifo ky'Abantonio, estate y'Abantonio bwefaanana ne security bwetambula. Eno yagenze n'afuna essuuti gye yeetaaga. Ate waliwo amuguza ebyokulwanisha. Glad Magwell for. Byonna babikulaga mu kaseera ke kamu. And I know you'll appreciate the custom porting. Nkimanyi ojja gisiima okusinziira ku mbeera yaayo. What's next? Ki ekiddako? Need something Njagala ompeeyo kiri kye bayita sembera nkuba ebbere. robust, precise. This is the map. Eno ye maapu. And the catacombs underneath. Katicombs ziri wansi eno oba kyetwandiise emiwaatwa. two trousers? Tapered. How about the lining? Ne basooka bannyonnyola ssebe essuuti. Lining ogyagala otya? R15. Kino ndowooza kye kijja okukolera. 5-inch. Compensated with an iron N'asooka agimunnyonnyola. Trigiton Ac. Wali se wali ebikosebwa ebya buli kkala. Wali embwasi eza buli kkala giri. Modern Olwo najjayo schematics endala. 1, 2, 3 gates. Kuliko gates 3. Silicon carbide, Bali abakoze essuuti. Essuuti ssebo ya bulletproof. laminate, Erina silicon can bar. body armor, Kuba ebyasi tebimala gayitamu. and the lining, zero pen. Ate munda eno tebizitowa. Quite painful. Kyasiba kubanga ebyasibo bikutuukako biruma. Anything for the end of the night. Waliwo kye nsobola okukozesa amasekati kwegamba ku nkomekero y'olutalo. I suggest the Benelli M4. Lwaki tokozesa Benelli M4? Benelli M4? Custom area release and charging hand. Omusajja alina embalulo muganda wange. Hands get wet. N'asooka settinga. N'anyiga. An Italian classic. Eyo ssebo Italian classic. Kati njagalayo aka dessert.
The finest. nyina obusingira ddala obwakabi Stand. bubaawo. Aya basi Well done. weebala omulimu gw'okola. I sure can. Where would you like to have it sent? Kati wandiyagadde tugisindikewa? Sent to your room. oyagala mbisindike mu lumu yo? Anti buterevu. Mr. Wick. Do enjoy your party. yamugamisa wiiki kyengenda okusabira kyekimu kyokka njagala onyumiro ya kapateko kogendako munnange ko ye ayabasi tewali tagali kino kijja kugwa kama mbaya ni mbaya. yajje bali n'asooka yesetinga mu ngeri yonna gye yeetaaga. kakasa nti buli kimu kyonna akiseekera ddala mu mbeera. aya basi n'asooka ateeka ebbali. kwata zino magazi n'aziteeka mu nsawo. ensawo n'asooka agizaamu emaali n'assa ku akiba. kale agenze kusalako. genze kusalako ekijja kijje baabano. tegedde wa gy'ateekeddwa okuyitira wabula agenda otuuka ebbali. kano akasajja ka Santino Di Antonio kamuteekako nakyala kwasaganya ebyokwerinda ku saidi yaako. musaatu wadda buli wadda kirabikano bamulinnya amanda ye kyatamanyi. tukwate kuba okudda ebbali munda mu kolisiyamu. muziki gugenda maaso n'okutujja nguliko ssebe egenda maaso n'okoona baabo. kwati kuba najja ebbali n'asooka ggulawo. ye yabadde wakuyita eno emmanga. nakyaseba gusaze bantu bali wali eri bonna bamulindiridde. ne kabaka seba ayise eno wansi mewatwaje sikamatikiza ekifo esifunye edda wabula ino soko tegeka ebyokwerinda just in case nga bamuleta tinkatinka. yajja njagala wekanye ne basooka bakoleeza gwesole ki onalina gwe yakuba akama nga alina gwalengedde ne bayitawo. oyo nakyaseba atuulira ddala kwayitebwa okutula 12 abatambuza ekibiina kino. yajja n'amusimula akaama mala okamusimula kooli tofaayo kanzije. kugamba seba omuziki eno gukuta akati gukuba olukuba gukoona olukoona si lwakudo. nakyo yakwata kuba n'ayitamu nga bamwetaaga.
yayita mpaka erudda. Mr. Akoni. Mr. Akoni, Are you enjoying the... simanyi onyumirwa emikolo. Ringrazio per avermi aiutato. Emikolo gyo nginyumirwa siina tagali giryoke. Kyeyamugamba. Mr. Antonio, Mr. Mukyala Antonio, what is rightfully Nothing mine? was taken. mukyali Antonio yali amubuuza, Came to us with these territories. yamugamba nti abantu bwe baakwata ekkubo ssebo ne bayingira eno mu matwale ne basalibwa obulago. That blade you speak of was meant... Akambe kuyogerako ssebo kaali kakusala baana baabwe. We were only meant to watch. Bali bo baali bateekeddwa kulaba bulabi. Ours, Mr. Akoni. Mr. Akoni, ffe tweddiza byaffe. Enjoy the party. Gira onyumirwa omukolo. Have some fun. Nyumirwa. Akoni yakwata ekkubo n'atambula agende. Torni alla festa a intrattenere i nostri ospiti. Mi vado su a rifarmi un po' il trucco. Sì, signora. Malisi okwogera ne Bodetaano we. Bodetaano najja yeyongereyo. Okay. Kakano nga amaliriza egyo ebyo biwedde amaze okwogera n'Akoni. Maze oseetinga buli kimu kyonna kyayagala. Yajja eno munda siba amatwale manene. Ayitibwa Gianna Di Antonio. Yajja ebbali. Kali aba akebera bw'ati mu ndabirwamu agenda maaso n'okwekebejja. Kyamala enviiri ku mutwe ng'alengera ekifaananyi ky'omuntu gw'ategeera obulungi. Era yayita buyisi John. Anti ogamba Gianna. There was a time not so long ago when... Waliwo akaseera akatali ka bbanga lya wala. I still do. Era bwe kikyali. Yet here you are, Kyokka ate il mio emissario di morte. muze wano ze n'embwaso oyagala kunnyiga. What brought you back, John? Ki ekyakomezaawo mirimu gino John? Yabadde alina ebbanja. Held Banja okuva eri ani? Your brother. Okuva eri mwannyoko. Kibasegeza kyo kyeyamutabye ajja akole. Engeri gy'aba asasulamu ebbanja. This marker, Kati ono ssebo lina ebbanja. is it how you got out? Ddala mu butuufu bw'otyo bwe wavaamu mu kusooka. And what was her name? Erinnya lye lyali ani? Woman whose life is ended. Oyo omukyala ddala mu butuufu ateese obulamu bwange mu matigga. Lyayitibwa Elena. Eren, This Helen, kati ono Eren was she worth the price that you... yali ali wathe ddala mu butuufu purayisi gye wamusyako nti ye. Now, Kaakati ssebo, let me tell you what happens when I die. leka mbeeko kyegambe kiraatukawo singa amaafudde. Claim to my seat at the table. Santina agenda kujja atule mu kifo kyange. Era butereevu New York agyeddize. And you Kati gwe will have been the one who gifted it to him. kibasegeza gwajja akubanga amuwadde entebe eyo. Wabula ky'obumanya si mwangu. Eyo entebe gwajja okubanga agimukwasizza. N'ayitawo bulambalama mukazi wattu kwe kujja pembeni. Wasooka yeetunula mu ndabirwamu. Yajjayo akambe n'asooka yeewaata. Ne yeesala sayidi seeyo ne yeesala ne sayidi seeri. Yambuuza okola ki? Lwaki? Because Lwa nsonga. I lived my life my way. Obulamu bwange mbadde mbutambuliza mu ngeri yange. I my way. Era bwe kiba bwekityo kibasegeza ngenda fa mu ngeri yange. Sigenda kukkiriza onzite. Ate akimanyi ono kazi ateekeddwa okuonalinga Mark. Alina okuonalinga Mark. Kibasegeza agenda kumutta. John. Yes. You know, Manyi I always thought
nalowooza yabeerangawo ng'alowooza nti oba osanga bali baawo ekyenjawulo. The dark see you. kwata ekkubo n'atuula erudda. mukazi obulamu bugenda. yeesaza omusaayi gwonna gugwera mazzi ate nga bw'ogumanyawo guba gudduka mazzi. kyeyakola musekula buleti n'amugyawo. kasoreda abadde amaze okwekomekereza. kagalina obuzibu bwakufuluma kuva wano eno. obuzibu bwakufuluma kugenda. kabaka yajja nabagambye tuli kayitibwa John Wick chapter eyokubiri. Junior Productions nga bulijjo. yakwata ekkubo najja nga akunnumba mpola mpola. John ono abaagenda bamuyita John. agenda okuzza amaaso. anti ogamba ki Cassian? bamanyiganye? simanyi waddamu okukola. ate gwe? yes, ono yabeera ku kiro kya nakyala. Giana d'Antonio. sula bulungi munnange. nange kankugamba osule bulungi. ne basooka beetunuliza bajjawo ne basooka bageesekulaawo. ne bageesekula nakwate kuba nasooka atawanyike. wuuyo agenda mumufate. wuuyo agenda nagenda aseka ne boosi gyali. wabula boosi yafuuse edda mayiti wetwogerera. yadduka misinda gyaseka ne boosi. kabaka ayiseemu yuno eno. woba bamutaddeko abaaji. bamutaddeko seba abaaji abamufata. gwe gyatugende. kabaka yuno ayiseemu paka eno waggulu. genda okuzza amaaso waliwo obadde bumusazeeko nasooka asekulako obumu. yabusekula sebo nayitamu nasooka agukira pembe nabanno kano. oli bulaza mani. basekula bulungi n'abamaliriza. leka teweegira. wano sebo tewali kusinika mannyo. gwakwatako gwafumita gwalikaawo. busajja bukyesumba. gendera buli bupaalidde eri koye kati kanzije. ono akwatibwa gyasika ne boosi agenda okuzza amaaso nga boosi mayiti. boosi mayiti ali mazzi yafudde dda. gamba katonda wange. kabaka yuno eno yayiseemu paka eno erudda. agenda olaba tekukyali bumulemerako nnyo. vesi gyeyambadde suuti gyeyambadde ya bulletproof bagikoze nga yanjawulo. nayitamu najja nga afefeta. najja nga yekkaanya. yagala labe se bajja apaala. kiyambi eno teri kaddukirayo. agenda okuzza amaaso yasiika noono eno luzenze bukye ekyabadde kimusindisizza. aya kumbe bali sebo tebazikiza babadde bamusindikidde bamumalirize. jasika esiwa aba amaze omulimu naye babe nga bamunyigirawo. yadduka. aya
aya Rodi sebo kyabukola naye amusindise ku mission sebo amukyukidde mbu baagala kutayinga Bruce Ends. Naye sebo gwe baliko kabejja naye yabafuukira ekyebawalula yabafuukira ejjike Katonda wange naye akwate kuba n'ayitamu ebbali era bw'atyo n'asalinkiriza abalekayo eyo munda. Babadde sebo tebamanyi nti yabadde yeetegese ng'ekintu kyamaze okikwasaganya akikwasaganyizza bulungi ng'akiseetinze mu ngeri emu oba endala. Aya yajja asembera mpola mpola aba agenda olwo sebe yamusimula eggaali amugamba togenda kyokka amwokerawo amanda. Kasiyani yazze mutidde bosi we tayinza kumuleka sebe agende bugenzi ng'ayinaayina. Gwe sebo leka gwe yamukwata ne basooka baatika bonna sebo sayizi yeeyo. Bwetebo tojja kumanyira muyisawo n'amutegula kuba ennyondo todduka ogwange naawe tegunnaggwa. Ne basooba abambalagana weewe yamusawuka ne basooka bakirira amadaala baba bali bayiseewo bakoze gogolo ne basibira pembeni sinaba n'amutomera n'amusawuka ne baddamu ne bakirira amadaala. Wesebo ekiri wa ne bayiringita paka ebbali. Banange gwe weewe gwe n'amuyiseewo paka ku ttaka yamusimba linnyo. Kuba mbulago ne guseka. Aya leka gwe nange nja kwokya buleti. Aya tekimufumise mu kifuba musajja gumbeeredde ki banayo gusiira tegupowa sebo nagwo gunene. Mutegula mpaka ng'omukufa anafuye naye kitali ekyo. Aya byasira ebivuga bayitawo kakana sio bagudde munda mu kontinento. Bagentleman bannange Julius yazze. Ddala mbutuufu neetaaga genda maaso n'obajjukiza tewaliwo activities zikirizibwa genda maaso na conducting wa continental ground. Anti onootusonyiwa bosi. Aya kati ngenda basaba ngende musooke mutule wali ku kibaala mutule ku kibaala mwetereeze gye wano ebisonga byammwe ebitaliimu. Yambuuza kye yateranga okunywa nawe wateranga kunywa boba ni si bwe kiri anti ye Kasiyani ng'ogasseko ne Jonathan Wick bamanyiganye babagaye bagende ku bbaala basooke batuulaawo wano teba kwekubirayo temulina kwekubirayo eno. Weebale nnyo maama. Aya
yeebuuza lwaki amutidde boosi we. I had a marker. Anti munaye nabadde nnyina maaka nyina ebbanja era ddala mu butuufu kati awo nsobola okukitegeera. Nkiraba. Kibasegeeza wabadde tolina kyakusalawo. He wants her seat at the table. He'll get it now. Yeah. Yeah. So you're free. Kaisegeeza oli free. Komaze okukola omulimu gwo. Yandibadde free naye munaye babitaddemu akakwakulizo. Not at all. Abasajja ensonga bagitaddemu ekibeera. Someone I was close to. An eye for an eye, John. Yamugamba kyokozesa omuntu kwegamba gwe mbadde cross tu. Era kino nkubulira tekigenda kuzikiza. An eye for an eye. Nze kubulya an eye for an eye. I'll make it quick. Kati kansooke nkikwanguyize. Promise. I appreciate that. I'll try and do the same. Ngamba nkusuubiza gwe sigenda kuta. Naye nja kikola mu bunambiro kono nja kusiima. Rounds on me. Tofaayo eno rawundi nze esasudde. Consider it a professional courtesy. Kiitwale nti eyo professional courtesy. Nkikoze ku lw'omulimu ffe embiri gwe tutambuza. Aya. Naakwateko basobole okweyongerayo. Kaakati No. Thanks. gwe oli wangenze ekubulira n'okunyiga. Kano sebo kabadde waawo. Nange nkulaba. Tujja kulaba. Wano kabadde tekasobola mukwata kusiya kuteeka. Tewali activities zonna zikirizibwa kubeera conducted ku continental ground. Yakirira n'akwase kubona ajja nga asembera mpola mpola. N'ayitawo buterefu kwe kujja atule pembeni. Zibale ziri buse essimu neevuga. Waliwo yategedde mbu Rodi akyali mulamu. Hello, John. Gamba ki John? I understand if you're upset. Nsobola okukitegeera ng'oli munyiivu. I feel personal. But what kind of man would I be if I didn't avenge my sister's murder? Era ng'agamba nti esaawa zino nkimanyi ofiringa okubeera nga kwegamba ekintu kitutu okubeera personal. Nedda mbutuufu nnyinza kubeera muntu n'abakyatawulira kufa kwa muganda oba mwannyina. Kabadde kalowooza kajja mufunza. Management know I'll be checking out in the morning. Yagamba njagala kucheckinga out ku makya. Yakuba nga yagala kucheckinga out. Nono n'amanya kasirabika bigenda kubeera bizibu. Yakola n'asooka akwata akasimu. N'abaako gy'akuba eno gye bakolera transactions. Operator. Operator. I direct your call. Accounts payable. One moment, please. Buli akwate kuba najja parking buli kamu konna akake. Accounts payable, how may I help you? Kuyambe ntya? Name on the account? Njagala kuteeka state ku account kona erinnya ku account John Wick. That's your fine. State of contract?
Open. yagamba contract kona ebeere open. 7 million. njagala osseeko miliyoni 7. oli namugamba kyosabye kiwedde. I appreciate the service. My pleasure. nsiimye nnyo saavisi zompaddeko n'essanyu lyange. kati asizeewo checking out. wabula seba akasajja kye kakoze Waiting for you. ne kamussaako omusingo. Have a safe journey. ngenda kwagaliza seefu jane munnange otuuke bulungi koye kali. kasajja sebo kamutaddeko omusingo wetwogerera. onye omuteekako omusingo gwa miliyoni 7 eza $. ate nga kiri open eri yonna n'abasobodde ogezaako kyangu ya message ne basindika eri buli yenna ali mu bizinesi. ono agenda okuzza amaaso John Wick bamutaddeko miliyoni 7. buli eri yenna ali mu bizinesi eno ono abaali wana amasimu ne gasooka gakaaba bamanyi okufuna eno buddamu. abasinga bamanyi okujja mu kontinento ne batuulaawo kwaba bakimanyi teri agenda mukwatako. kati buli omu yenna gye yali receiving akasimu kwegamba ka message miliyoni buli yenna gwe kikwatako. none abali wanagera okuzaaserega ate kati binyuma. omuntu gwe mbadde ngenda okuttira obwerere kati atalika amajja. bano bajja baseka ne bosi waabwe. nabadde ndowooza kire ekitu ngenda kisiiringanga nze. oli takitegedde. bosi yamutaddeko miliyoni 7. olwo mafine yali atudde pembeni. embeera y'ensi yagivaako agenda okuzza amaaso miliyoni 7. abatujjusi abali mu kibuga beetolodde ekibuga kyonna. buli omu abaali awo n'alisiiving akabaasa miliyoni 7. aya What is this? bino biki? Completed the task. anti munaye yakompletize task. Over. kibakitegeeza maaka ye eweddeyo. n'olwekyo sayini nga tokyamubanja. Isn't dead already? He soon will be. yagamba bw'aba tandaba kufa agenda fa mu bunnambiro. You mark it. ogenda maakinga nti maaka ewedde ebbanja liwedde oba togenda kikola. syaga tubeere mu kulasana. kimalirize ebbanja lyo oba okoze biki gwamanyi. You have no idea naye gwe ssebo what's coming. olabika tolina kirowoozo naki kijja gy'oli si bwe kiri. Everyone in New York looking for him. anti buli omu yenna mu New York kati amunoonya. We'll see him again. teri agenda nakuddamu kwogera ku linnya lye. nkale You stabbed the devil in the back. sitaani omufumisa ekiso emabega. Life that he had just left. gw'omusindiikiriza mu bulamu Incinerated the priest's temple. bwe yali yaleka. Burned it to the ground. Now he's free of the marker. What do you think he'll do? yamugamba mu kusooka gw'omusindiikiriza mu bulamu n'omukomya mu bulamu bwe yali yaleka And he ng'agenze mu bulamu obulala. kati kiringa kwata kubo kwokya kkanisa n'ogiteeka wansi. away. essaawa zino takyalina bbanja limuliko. gulwose kikyagenda okukola. Not for you. He owed me. yabadde amanja. You're right. nabadde nyina olukisa nsasule. definitely. Coming again. ati kati akomawo. ku luno enkoma gy'akomawo togenda gyagala. ono seba ali eno atudde. He did warn you. yakulabula. Adios, adios. adios kabulaza. yakulabula nagamba tewandikiresi ekintu ekiwandikizizaayo ebbanja wandiryesonye n'ogaana. kuba ekyasa emabega. abasajja bamusazyeko. gwe kino sebo ajja kundeka. kirina omutwe newokuba wansi ku booloziwa tekiwulira. kikwata nakiisawo nakisawuka ettale. aya byasire bivuga. kakati nno kuba ebyasiwana kano kabadde ki. ayisawo n'akateeka wansi. eyo n'avaayo nga bikalubye. naye sio bamutaddeko abatemu aba buli kale abeetolodde buli wamu wonna. buli wadda bamwetaagako kopi. kyebuzibwa n'asimattuka. yayitawo yeeyongereyo. kino kimafene sebo kyafuuse ejjike. gamba gwe mafene osyaga. kano yakakuba n'akakutulirawo. tewaba kubuuza tewaba kwesinisha mannyo.
katonda wange fumita ne kalamu bali kati bakagamba ku bya kalamu. Kalamu mubi nnyo. Kutulirawo bulago n'agiteeka emabega ensingo n'agikutula. Musajja wa Tabo Kamala gwe kubona ekyasi mu kawompo yagala gano olina okudda mu layini. Allah aya wewe sigala wansi tonyiziira. Yamusunirawo genda abasinga abanyizi wabula bagenda bitu byakwegendereza woyita. Basajja babasaasanyiza ne babunaabuna buli wamu wonna. Maama nnyabo babali bagwinganyeko ne Cassian. Tono Cassian sebo tazikiza olweri yabale yagala mutira bwerere kuwolera kati esaawa zino aliko amagya miliyoni 7 kati agamba lwaki nzikiza wano sigenda kuzikiza. Byasiba byekubira wano mu kimugunyo kibagala abantu banegula kimugunyo kubirawo mu kasokolindo. Bana abasiru bwe yabasanga mu maaso kye yabakola kifumita mu kifuba kituuza nniya. Kabaka n'asooka akebera nga kirabika eweddemuko. Ngeno situla amaaso bw'ati nga loodi azze. Oli ku baana okuba ssebo, oli ku baana onyiga. Oli ku baana okuba, oli ku baana onyiga. Train yajja. N'ayitawo n'ayigira munda. Oba yakayingira munda agenda okuzza amaaso nga ne loodi waali. Ne basooka bageesimba. N'akwata ekkubo n'asimbira n'ajja ng'ayitaayita mu muvu eyo. Okay, n'amulengera wali eri naye n'amulengera erudda. N'asooka abaza. Basooka ne beetulira buli omu atuuse pale. Otayagala mulaba nga afuluma mulyango awo. Tewali kujjako muntu liiso kubanga munaye w'omugirako eriisi wayinza okubeerawo ttagali. Yinza okukomekerera nga bakunyise gwe nga tomanyi. Omuyitako n'ajja ebbali. Namujjolo. Nono ssebo n'asooka ajjayo babuyita bu dessert. N'akajjayo ka dessert. Tugenda ssebo kampisaamu anti nga nawe tugenda kampisaamu. Kuba evivi n'amufumita ekigere. Naye ssebo n'amuyisako n'amusala. Ba mu kifuba. N'amuyisawo paka wansi. Basoose ne balinda abantu ne baggwamu.
akikuba akitegula kitawo bambulago bwe kijja kyongererawo nakyongera gwesewo wefuula kiki ngumi nekaawa kiyitawo nakigunda wansi sebo kyagala musala yakikuba nakifumita akambe mu kifuba kifumitira ddala gasiya mbwa za ku kyalo kakati kakkana sarapuresha amwisawo n'amutuuza sarapuresha. Yagamba kati ngenda kusaba kino akambe tokajjamu bw'onookajjamu omusayi genda kuyiika ofwe. Yo professional katasi nange gyekkoledde kigenda kutta beeraawo. Mugambye wenka kufumise wa tabbo kamala mpisiza ku musuwe gimu ejambanye egy'ettagali. Bw'osika mu bwoti omusayi gugenda kufutukamu obeere nga mbaata. Genda fwa. Namulekaawo mbitaala. Yajja adduka mpola mpola. Bitu bitabuse bifuuse ekirala. Agenda okuzza amaaso eno waliyo abaliyo yabalabirawo n'amanya. Yabalabirawo n'amanya. Ne basooka bamutwala ttiika. Ne basooka bamutwala ttiika yakirire no wansi underground. Yajja. Allah. Yasuuliramu ono ekinusu kya jaabu. Njagala ontwale gyali. Mugambe John Wick yamunoonya. Mala ne yeebikka awo. Kegebe masikini. Yasigala atunudde. Kumbe labika kyabadde amugambako akitegedde n'asooka amubikkira awo. Bano bajja bamuyigga. Ayogereka bwe bajja n'abookerawo. Yageze okujja wano ng'amumanyi. Tukole ki kati bosi? Abo mbeetike mbajje wano. Bano si bo babeerawo nga bamasike naye si bo baasaki nabo batujju. Batujju babeerawo batujju mu kimpowooze. Mwisawo ne bamuleete ne wansi underground. Ono seba ayitibwa Bowley King. N'abatujju be baye mu underground. Gwe kyotamanyi nti waliwo omubuyaga ogujja muganda wange. Ate era ng'agamba nti buli omu yenna kugenda mumutwaliramu. Kubanga kati Santino yamaze n'afuna entebe waggulu. Yagamba nze kyema kyekimu kyokka kale tetuganyisa Santino yafunye entebe kwegamba ku 12 abatula ku Aitebo. Naye ate kuffe tekuli yagenze maaso na kusindika Gianna D'Antino mu Guyana. Unamugamba golowooza bw'anaaba atandise ogenda mu maaso n'okufufuggaza agendako ma 14th Street. Gwe kasoogezaako okwagala okutta Santini Kamara ng'ogasseko na Aitebo bagenda kutta. Naye ate nze senga mutta kibaseegeza bakamora bagenda kulumba nze. $7 million. Omusajja olwedde yakutaddeko $7 million. Yasoogera n'atya namu. Ndowooza kati olina ekyokusalawo. Lutalo oba ogenda kumpa emmundu ze neerumbira olutalo. Yasooka n'asekamu. Kyava asaba yamugambye ssebo nnyamba. Ate nga kirabika baali bamanyiganye okuviira ddala mu biseera ebikadde. Yagamba omuntu omwasooka afunira embwashi. Kimber 1911. Eno ssebo eyitibwa Kimber 1911. 7 round. Egenda n'ebyashi 7. Byashi 7. 7 round. Ebyashi 7. $7 million. Kibasegeeza 7 rounds. Milioni 7 buli kyasi milioni emu. Baby. Ebyashi yagalaye abayaye tebazikiza n'asooka aseetinga bulungi ejjo.
kakaino n'abagamba tugende tulumbe. The hell begins here, Mr. Wick. He's at the museum. Yamugamba nti egeyo netandikira ano sio Mr. Wick. Omusajja gwe weetaago genda musiikala ku museum. Aro agenda ku directinga wa gyali. You owe me. Ali kati saaziro kimanye nti nkubanja. You don't want me owing you. Sikiwa nti wandiyagadde okummanyaza ebintu by'okummanja ebyo ebireeta ttagali. Abantu abaagala okubanja banje bitabakwata ku be baleeta obuzibu. Mugambye sikiwa nti wandiyagadde okummanja. Kino mu kaseera kano nga tuvuddeyo twadde erudda. Buli kimu kyonna kitambula bukwakku. Njagala weekaanye. Kabaka Ssebo yajja. Santini de Antonio yafunyedde ekifo ekibadde ekyamwannyina High Table. To the future of the High Table. Ono yagamba tunyonkola ebiseera by'omu maaso ebya High Table. A la salud. Bwe batyo ne bawanika. Rodi Ssebo baamuyisize no wansi bali aba underground tebazannya. Yakwata ekkubo n'ajja. Ayitibwa Keanu Reeves ag'obuzaale abalaba kasema akayitibwa Matrix. Yakwata ekkubo n'asembera najja ng'ayitaayita mu bantu. Njagala weekaanye. Yakwata ekkubo n'ayitamu mpola. N'agenda okuzza amaaso okwekaanya. Ng'akasajja akalengera. Abasigadde Ssebo beesega bwesezi ne bakwata ekkubo ne bamuviira. Ne basooka bamwesega muganda wange. Buzibu bwajja. Byasire bisooka bibwatukaawo. Muyisaawo n'amutegula. Leka ggwe. Sooka asekula bali. Mwokyerawo. Teekamu clip. Anti wiiki azze. Banaye mwangwe mujje tukimalirize. Bagamba Ssebo wiiki azze, John wiiki azze. Sooke bakimalirize. Byasi byavugaawo. We namusekulirawo. Allah. Mugambye. Ono Ssebo ye baamwetankulira. Bamuyita one man army. Wewe. Bamuyita one man army. Katonda wange. Bano Ssebo bayiseemu kati no bano bakwata ekkubo ne baddayo. Gwe naawe musooke muyitewo mujje tugende. Bali ne bayitamu ne bakwata ekkubo ne batawanyika. We bono ku mutwe. Allah. Naamuyisaawo n'amusekula. Maama nyawo. Katonda wattu. Yesu Kristo baddaye. Ya Rabbi. Muganda wange gira gwe nasooka ababalula kyabakola muganda wange kulo sikuzikiza. Abasekula olusekula sirwakuno kuba nakuzikiza n'akakasamba ozikidde. Teekamu clip n'asooka akokinga n'agitereeza. Ekiyitibwa emundu akitegeera okukamala kikwata bukwasibwa ati agimanyi. Kaakati naddamu n'asonga mbere. Eno Ssebo bayitayo reflection of the soul. Yajja ayitamu baabano. We hope through this exhibit we can provide new insights into your understanding of the world and just possibly lead you to deeper reflection into the nature of self.
Mio Dio, John. Wae gwe Johnny. Mio Dio. Ma allora non lo vuoi capire? The marker is complete, John. You should have just run away. Alisi wandi tawanyise n'ogenda. Wandi duse budusi n'otawanyika n'ogenda. Kano kanakyasiba akakulya sekiwete y'akabaka katuuka butuusi. To you. You think you're Old Testament? Gwe sebo weeyita kyolowooza goli Old Testament. Golina atakwatwako. Killing me will stop the contract. Killing me will make it so much worse. Yamugamba okuzisa sebo tekigenda kuyimiriza contract. Kigenda gifula bufuzi ya bulabi. You know what I think? Manchi kyendowooza. I think you're addicted to it. To the vengeance. Nze ndowooza essaawa zino okwatiddwa kye twandiyise okuwolera. Kikutuddemu mu mutima. Wulya buli kimu oyagala kuwolera buwolezi. Byasi byavugirawo. Byasebo byatugirwawo abantu. Reflections of the soul. Wali endabirwamu nnyingi okamala. Kabaka yuna ajja ayitamu mpola. Noonya abagwagwa tabalaba balina gye balidde kanvwali. Vengeance. Okuwolera. It's all you have. Gwe kyekyoka ky'olina. You wanted me back. I'm back. Yamugamba wali onneetaaga nkomewo mu muzannyo guno nakomyewo. Ne basooka bagewerekeza. Emmundu eweddemu ebyasi baamuwadde ebyasi bitono. Busajja. Bano bayingirewo sebo balina ennene. Mulumbe. Babagambye basaleko sebo balumbe. Ndabirwamu ziri wano kyalo. We. Kishoka kimusindika. Kuba ebyasi. Allah. Unagera okuza amaaso nga nakyayo abadde atidde. Manya akasajja sebo kamusyajjeko. Akasajja kabafuukidde ejjute. Akasajja kabafuukidde ejjute. Kuba ebyasi mu kifuba. Ba ne mu kalevu. N'amusawuka ettale. Katonda waage. Ekiri wano nkugambye muganda wange. Ne bakwata ekkubo ne bakirira wansi eno amadaala. Ne bajja nga basalinkiriza mpola mpola. N'atemera muli. Gwe. Nsooka agwenganako ne kino. Kikuba ennyondo muganda wange. Ennyondo zompika zonsekula muswa wumuzaki gwe Makyeka. Makyeka kiki? Lwaki ofukira ejjite? Bano baagala fuluma kutawanyika genda. Bwejangu osaleko. Balina sebo bamaswaba. Maswaba baagala kuba mu. Gwe. Kikuba ne kitomera eddongo. Ne kino n'akyokya omutwe. Boosi tudduke. Kano kanakya sebo keefudde ekirala. Keefudde okubanga sebo ke kategere nnyo siga abasigadde. Ono bamukutteko bamutwala. Genda. Gwe bindekere nze maliise gwe tawanyika genda. Kakasiru naye sebo kabulabo kamala. Kamugambye gwe tawanyika bino bindekere nze ngenda bimaliriza. Ne kakwata eruda sebo ne kafuna mu jjolo. Katemo kamala. Lodi yuno. Yajja ayitamu mpola. Kamutayiriza wano. Ekasooka sebo kamufunza. Kagala muwaata. Kakanyuga emigere.
yakayisawo n'asooka akasawo k'ettale. Allah gwe saagala bya kumanyira. Musawo k'ettale n'ayitawo n'agwa pembeni. Yamusika omukono n'agumenya. Mufumita tereera n'akafumitira ddala mu kifuba. Syagala nze misege kumanyira. Syagalira ddala. Gasiya mbwa za kyalo syagala. Misege gimanyira nnyo ku mbaavu. Era bw'atyo ng'amaliriza n'akwata ekkubo n'akunnumba. Musiibula n'akwata ekkubo n'agenda. Kakani n'avuddeyo amakya kimaliriza ekyo. Laba nno ssebo Ssejjaka. Ssejjaka bwadduka yajja eno mu Continental. Good evening. Akawungezi akasufu munnange. Is the manager? Mbadde mbuuza oba maneja gy'ali. Sha maneja. Maneja ssebo buli kaseera abeera butavangako. Ye abeerangawo mufo. Winston ssebo. Mr. D'Antonio. D'Antonio. Your evening has been covered. Akawungezi ng'okawunzise obudde bukyali. Safe harbor, I presume. Ndowooza onoonyawo oyinza kwekukume wali shefu. Now. Njagala revoking membership ye kati. Mr. Wick has breached no legality. Tewali kyamenye mateeka mu byaffe. The demand of Anti nkisaba. And nothing. Nedda ssebo wane wange ssebo tosabirawo bibyo. Kingdom is mine. Buno bwakabaka bwange nze kasigwe kubusaalimbiramu kwogera bya kitumbavu wulidde. Enjoy your kingdom, Winston, while you still can. Yagamba okiroonyumirwa nnyo obwakabaka bwo ng'okyasobola. Era gwe yogera mpola. Nze siri ssebo musayizi zammwe tomanyiira. Kabadde ssebo kajje kawogana. Mbwa revoking membership ya Jonathan Wick. I'm here to see something. Nzize wano kulaba Santino D'Antonio. Era ali wali akulinze naye. Okay. Nejjukira etteeka eryokubiri ligamba tewaliwo activity ekkirizibwa genda maaso nakolebwa ku grounds zino eza Continental. Yajja ebbali genda okuzza amaaso okwekaaja. Aya n'asooka yeeseetiga bulungi gyo. Agenda okuzza amaaso okulengera. Dark fat makes all the difference. Ssebo kalina mu kulya kakimanyi wano ssebo kafunye obuddamu. Ate bayinza okakwatako nga kali mu Continental. Listen to me. Mpuliriza. Stay here a long time and never eat the same meal twice. Jonathan. Walk away. Genda. Yeah, Jonathan. Yes, Jonathan. Walk away. Abakyawoza walk away n'amwokya. Amutidde Continental grounds. Gali amateeka abiri gokka g'otasobola kumenya. Kiki ky'okoze? Finished it. Anti nkimaliriza ekyono. N'akwata ekkubo n'akunnumba syagala byakummanyira nze. Mbwe simanyi Continental grounds. Ku mbaavu. How was he? He was a good dog. I have enjoyed his company. Badde mbwa nsufu. Nze sigiinaako mbwa. Let's go home. Musaba akwate kuba agende. Yajja n'ayolekere wali amaka ge. Newankubadde gasaanyizibwawo. Laba. Era bwe yavaayo yakwata ekkubo n'ajja ng'asembera Roodi ng'amutumizza. Gara ayogeremuko naye mu nsonga ezimu.
Winston amutumiza naye ssebo teyagaana yakwate kuwona ajja bulambalamba. Jonathan. Winston. Aha. What am I looking at? Kiki kyentunuulidde? The Camaro's doubled Santino's open contract. Okimanyi nti bakamalo Santino contract gye yali ataddewo bagidabolinze. And the Continental. You killed a man on company grounds, Jonathan. You leave me no choice but to declare you excommunicado. Abasajja sebo bamutaddeko miliyoni 14 eza dola. Continental. Namugamba kiwakoze ogenda maaso n'okolera activity Continental ground ekyo kyali setagali nabadde nteekeddwa ogera at least okwa announcinga excommunicado bwe tukutadde. Your life is now forfeit. Bwe bituuse kati obulamu bwaffe tubugobye. Then why am I not? Then kati lwaki sinaba kufa? Because I deemed it not to be. Kubanga nakisabye kireme kubeera bwe kityo n'agamba onaakuba essimu. Kati bannaye abantu bonna ababadde batambula bano bonna batemu. Miliyoni 14 eza dola zimanyi. Bano bonna batemu. Amugambye sio bakamora. Badabolinze open contract. Rodi gyabadde ataddewo eya miliyoni 7 ne zifuka 14 eza dola. Bakwetaaga oli mufu. Kakati olwo. You have 1 hour. Nina kuwa essaawa emu. You might need this. Ojja kwetaaga kino. Down the road. Tomanya. Kuwa 1 hour. Tell them. Bagambe yenna nzigirako. Them all. Bona bagambe. Whoever comes. Yenna nnumba. Whoever it is. Yenna kyali. I'll kill them. Nja kumutta. I'll kill them all. Bona nja kubuta sina gwe nja kulekawo. Nja kubatta. Kale, of course you will. Ekyo si kiwakaja. Jonathan. Of course you will, Jonathan. Winston. Winston. Excommunicado kitegeeza gwe bakugobye ng'oli bwanaga atukuza atukuse. Miliyoni 14 eza dola zekimuliko n'akunnumba. Unamugambye ngenda kuwayo essaawa emu kwegamba ngenda kuwa ssaawa emu. Accounts payable. Aya. 11111. N'asooka annyonnyola account payable. John Wick. Excommunicado. Ekyo kasita kifuluma kibasigeeza osigalidde ku lulwo. Mu Continental zonna baba bagobye. Ono yakwate kuba n'agenda jail fayiro. Bali abasajja sebo balina organization yaabwe. Balina ekintu engeri gye bakikolamu. Era wano mu bitabo ne kiraga nti bamugye mu fayiro ye evuddemu tekyalimu. 1111 confirmed. Anti kiri confirmed kati kiwedde. Fayiro bagidilitize. Oli yakwate kuba n'atambula ne maguja ye. Worldwide 1 hour excommunicado. Gwina tandika kubale shawe mukasegwako nga muyiga. Message ne basindika. China, Dubai, London, Bungereza. Wona sebo message ne kigenda eri abatemu ab'enjawulo. Gwerinda nawe wotudoge nafuna ka message nga bagamba. Uleli abali wanagerwa nga seyawa aliko miliyoni 14. Tachi aina agenda kumuyamba, techi ali agenda kumuyamba. Gwe kasoberako excommunicado. Sokoleke. Uno si alike 14 gye bagambye. Gegura abantu kubeerawo. Kumbe unagera okuza amaaso ng'ensi yonna amaaso gatadde ku ye. Si yo newe 14. Naye babagambye mumwe mujasi 1 hour. Yamanja kati bwobanga osobola okuyita bantu bonna nga bakutuludde we batyo. Buli omu nga abalajja sisaawe mwegweko. Oba ogenda kuddukirawa. Kubanga ne China message yatuuse dda. Ne Bungereza, ne Bufaransa, ne Maserengeta ga Amerika, ne mu Afrika. Message yatuuse dda kati oba ogenda kuddukirawa. Kabaka n'asooka afunzya. Alu yali bali n'amulengera ng'aweta. Agamba ono munywanyi nno. Aliko amajja, aliko akasete. N'asooka ayita watawanyike.
naye wanaafulumira mu paaka eno ng'eshaawa tennaba kuggwako muganda wange. We tujja otandikira akajja okubeerako okusana bagamba isola ba video jo special zinga bulijjo era nga kubisigalya jaffe bulamu balamba nalaba kadamu ngenda kusaba osigali ng'otudde ate nga bwentera obagamba nti akawunga kabira kawaisa mpozi ng'ogasseko ne Shafiki phone service center kwanifa towers awo nabagamba asante mpozi at the same time n'obumanyi bwetuterogezaako kikwasaganya so n'olwekyo bagambye analaba kadamu sigala ng'otudde mukama abankumire mweraba. The day